25 ziise kusayimwe yakawungezi amasunsule gakyagendera ddala maaso nga bwe tukunyonyodde bali nga tugenda mu kuwummula muko nti mu studio z'olutimbe gagadde WBS TV where quality matters tulina omugenyi omukulu Nuhu Mayambala era nga ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekikwasaganya omulimu gw'okutwala abantu emitala w'amayanja naddala amawanga aga Buwarabu. Mwami Mayambala tusanyusa okulaba ku lutimbe gagadde. Nange nsanyusa nnyo okubeera wano olwaleero. Kinajjukirwa nje buvuddeko emabega waliwo enjega yagwa ku kimu ku bibiina ebitwala abantu ebweru era abantu ne beekumamu ogutaaka olw'embeera gye banyonyola nti waliwo ekkobaane olw'omwana waabwe okufiira amawanga ga Buwarabu wabula bo bavuddeyo ne baagala okunyonnyola eggwanga ku kiki ekyaleetawo obuzibu obwo na butya bwe bugenda okunogerwa eddagala. Mwami Mayambala, mu kiseera kino ng'eggwanga libadde litandise bafunamu essuubi, kiki ekisinza ate okuvaako enjega n'entabo okulaba nti ebyo mwavaamu emabega bitandise okukomawo? Waliwo ekkobaane oba mwe mulemye okutereeza omulimu gwammwe? Neyanziza nnyo aba WBS olw'omulimu omulungi gwe mutukolera buli kiseera lwe wabaawo ensonga okutuleeta ne tunnyonnyola eggwanga. Amanya gange nze Nuhu Mayambala, ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta makampani gonna agakkirizibwa gavumenti yaffe okunoonyeza bannayuganda emirimu emitala w'amayanja ne babeerayo mirembe ate ne bakomawo mirembe. Embeera bonna nga bwe bakimanyi nti ogenda okuba ekyeyo kulimu ebizibu bingi, abafere bangi, kati enjawulo wakati waffe n'abantu abatakkirizibwa mateeka nzibu nnyo okwawulamu eri bannayuganda baffe. Ensonga lwaki twateekawo ekibiina kino tugezeeko okweyawula wakati waabo abatali mu mateeka naffe abali mu mateeka. Akati olw'okuba nti ebiri mu mawulire ebiri mu ggwanga abantu bawulira abaana baffe bafiirayo babaziikayo, naye njagala okukakasa eggwanga nti teri muntu yali aziikibbwayo, yali alekebbwayo nga yatwalibwa ekitongole ekyakakasibwa gavumenti. Nabwe kityo tubasaba mubeere bakkakkamu, mubeere bagumiikiriza nti ekyabaddewo ku muntu waffe mutabani w'eggwanga yafiiridde mu ggwanga gye twamutwala si yasoose ekyennaku nti bafiirayo, naye entabweko yavudde wano kwe kubeera nti famire n'ekitongole ekirina obuvunaanyizibwa ku muntu oyo tebakwatagana mangu mu kaseera ako. Amawulire gaayitingana mangu ne gasooka famire nga kampani tennabatuukako, kampani famire netegeera birala ne kampani ng'erina birala. Kati twagenza obituulamu bitereeza bituuke we biri nga ekyabaddewo kyabaddewo, era we tusabira nti embeera eyo si ntuufu. Abantu baffe bwe bafiirayo tubakomyawo ne tubaziika, bafiirayo era ne tubakomyawo, naye olw'okuba nti emitendera giba gigoberedde bulungi tetutera kufuna mbeera eyo gye twafunye. Naye tusaba mubeere naffe tulina famire wamu okulaba nti omuntu waffe atuuka era ajja kutuuka mu nnaku mbale bubale, tugende ne famire tumuwumuze mirembe. Awaliyo okuliyirirwa kwonna ekirungi nti gavumenti yaffe ne gavumenti y'eggwanga liri bakwataganye edda okulaba nti bonna aweetaagisa batereezaawo. Awali okuliyirirwa era ezo empapula ziyitingana, awali okugonjoolwa kera tukakasa nti engeri gye twakwataganye ne famire kintu kino bajja kitegeera bulungi. Weewaawo tukkirize nti omuntu asobola okufiira abantu bonna ne bwoba oli mu Uganda. Gye buvuddeko waliwo omuwala gwe baalaga yakubibwa amasasi ku biteeberezebwa nti alina ensimbi ze yagezaako okukusa okuva ku Muwarabu. Kati tulowooze nti emize egyefaananizaako kiro giviirako bannayuganda okuttibwa bafa bulwadde ng'abantu abalala bwe bafa, kuba wadde beebitingana nga bagamba nti omugenzi oyo yafudde bamusanze asaliddwa nga n'emu ku bitundu bye birabika biggyiddwamu. Sebo si kituufu, era twakwataganye ne poliisi yaffe eya wano ne gavumenti eri. Ekirungi nti abantu baffe bwe baba batuukiddwako embeera eyo, ffe nga abatwala abantu abo si ffe tukola ku ebyo. Kibeera nti gavumenti yaffe n'eyeeri ne kampani n'eddwaliro ne poliisi baweereza ripooti enzijuvu era ze tugenda okufuna nga tutuuse wano, abazadde bazitunuleko, omugenzi atwalibwe mu ddwaliro asobole okwekebejjebwa mu bujjuvu. Era ndowooza awo entabo yavudde nti amawulire gaayitinganye kubanga abafiirayoko ne babajjamu ebitundu byabwe
sikiwa nti waliwo ajja n'obukakafu nti kampani zitwala abantu ne babajjamu embeera eyo ekyo nkakasa bannayuganda nti tekibeerawo. Abantu baffe bagendera ku contract ne insurance, era insurance gye yagenderako yeri mu kukola bino byonna nga bwe tunaabiraba. So sebe ekyo si kituufu nti omuntu bamugjeemu ebintu biki kubanga obutambi weebuli obulaga ku ntandikwaye ku nkomerero. Ekikulu ennyo nti omuntu oyo teyagenda yekka, ali ne bannayuganda 300,000. Kampani eyabatwala okukola yeetaaga bannayuganda 3,000. Kampani eyo yakkirizibwa gavumenti yaffe kubanga order zajja ne tuzitwalayo ne bazikkiriza ne bakonfaminga abakozi bonna abagenda kampani zanjawulo ezawaddeyo abakozi mu kampani eyo. So tabaddeyo ku lulwe, tabaddeyo mu makubo makyamu. Iso yamukkiriza, Ministry of Labour nemukkiriza, ne tureportinga nga asimbula. So tusuubira nti ekituufu kyonna kijja kujja ku mmeeza nga ekiseera kyakyo kituuse. Weewaawo mwami Mayambala nga tuteekateeka okutuuka ku nkomerero y'akanyomero kano. Wabaddeyo ebyogerebwa nti mulina obunafu bw'amaanyi ensonga lwaki kampani ez'abafere zigenda zimeruka buli olukya. Mufunyeemu obunafu bw'okulemerera okumanya ani mutuufu ani mukyamu. Nga tumaliriza kino mugenda kikolera ki? Sebo obunafu obwo tubukkiriza nti weebuli, naye ffe nga kampani eza private ezitali gavumenti ezitalina mukono gwa kyuma tetusobola kumalawo nsonga eyo. Ensonga eyo era tugizaayo eri gavumenti eri bakama baffe nga tubasaba era nja kubongera obbasaba bongere amaanyi mu kutaayiza abonoona omulimu guno ogukola ekyettendo eri eggwanga okuba nti abaana baffe tubafunira emirimu egiriwo emitono wano mu Uganda, naye buli abonoonyi ab'omukisakisa lwe beeyingiza mu mulimu gutera okujjamu nga bino bye muwulira. Teri licensed company etwala abaana China, teri licensed company etwala abaana Malaysia, eyo gye muwulira gye babasaliramu ebitundu by'emibiri gyabwe mu lukujjukujju. Ewaffe gye tubatwala bonna babeera nga bakasiddwa gavumenti, naye era tusaba gavumenti naffe mu bugumiikirizo obw'ekitalo etuyambeko mu kutaayiza abakukusa abantu bano. Bayina routes ziwera, bayina ku nsalo za Kenya ne Uganda, bayina kati n'ensalo ya Sudan ne Uganda, bayina ensalo ya Tanzania ne Uganda, ne ku airport kwennyini bayitako. N'olwekyo tusaba kino kireme kuteekebwa ku makampanies agatwala abantu, wabula kizibwe eri gavumenti nti be mwawa olukusa bwe mukwatayo kampani ekukusa eyo mugivunaane, naye be mwawa olukusa tebakola kyokka abayiye ebyabwe bakola. In return okuvumaganyizibwa ne kudda eri mmwe abatuufu kampani ezirina olukusa. Weewaawo mwami Mayambala mu bwangu obw'ekitalo mu kubalabala okwangu bannayuganda oza balinga bameka be mwakatwalamu ebitongole batwala okukola eky'omawanga ga Bwarabu? Muwendo gwa bannayuganda gwenkana kya? Tulina emitwalo okuva license zino zatandika, tulina emitwalo egikunukkiriza 7 betwakatwala nga omwaka oguwedde tubalirirwa okuba nno twakomyawo sente zikunukkiriza mu kawumbi ka $. Nga ziva eri okujja nga bayita mu bitongole bino ebyaffe ebirina license. Era teri ayina bukakafu nti omwana we yafiirayo nga yatwalibwa kitongole n'aziikibwayo n'alemerayo. In return bakomezebwawo ayina compensation. Ekyo Ministry of Labour etujulira bulungi nti buli akagwawo tukaripotinga. So sente zetukomyawo nyingi. Tulina families mu bulungi ne mu bubi. Era nkukakasa nti family ene yatuukiddwako akazitaako tuli wamu nayo, era n'olunaku lw'enkya tusuubira nti tugenda kubakyalira twongere okutegeera uwa we bayisibwa obubi, kiki tuyinza okukola okusingako awo n'okubakumaakuma kubanga kino ekyabaguddeko kigwa ku buli omu, enkyayinza okuba omwana wange. N'olwekyo kye tunakuwazizza nnyo era twongere okubasaasira bannaffe tituli wamu nammwe, ate era tubasaba mukkirize nti kino tekyabadde nti kampani yakoze eki yagenderedde, ate era si kituufu nti omwana waffe bamusazeesazeemu ng'eŋŋambo bwe ziyita. Weewaawo mwami Mayambala ng'osiibula twagala otunnyonnyole tekijja kugibwawo nti ekobaane teririiwo eryokulwanyisa ebitongole bino singa ddala babasinza amamiima ne babakuba ettale muzzaako ki kuba ssente ze muyingiza wano ziyamba kinene ku byenfuna by'eggwanga. Kituufu nnyo ekyo tukizza eri abakulembeze baffe nti abaffe ku bbula ly'emirimu eriri mu ggwanga Uganda yeneesooka okuva katale k'okutambuza abakozi
kino si kya Uganda yokka wabula kya nsi yonna nti bannayuganda batambula okuva mu nsi eno abantu b'ensi bava mu eno ne badda mu eno ne bakola ssente ne bakomawo. N'olwekyo ekyo nsuubira nti anaakirwanyisa ajja kuba alwanyisa Kisanja Hakuna Mchezo, ajja kuba alwanyisa ebyo bwe bityo nti abantu baffe bafune emirimu bakole. Tukweyanza nnyo Mwami Mayambala Nuhu owaiwera ekitongole olw'ekibiina ekigattaganya abantu abatwala abantu emitalo amayanja okuba ekyeyo. Tusuubira omulundi omulala ate okuddamu okubaganya ebirowoozo embeera bwe zinaaba ziteredde bulungi. Weewaawo.